Okay, omulungi atula ku programu ene Mwayiterimba nkwaniriza mukwano gwange nenkwebaza yonna gy'osinzira okubanga olaba show eno abali ebweru w'eggwanga abali mu America abali Bungereza abali Canada abali mu United Arab Emirates abalaba show zaffe zino ku mitimbagano mwenna mwebale nnyo tubagamba nti temujjanga okwo njagala okwebaza akensuso buli alaba show ene Mwayiterimba n'asinzira ku show eno ng'agiraba ku BBS n'abaako kyatandika nammwe abajja ku BBS okwebuuza amagezi n'okumanya ebisingawo mwebale nnyo temujjanga okubanga kitegeeza nti woba badde olabira ku simu yo ng'enkola bwe yakyukamu kati datawo tagenda kukusala buli lwolaba kino n'otandika obudde oba tomaze bwa bwereere njagala okujjukiza nti olwaleero okyalina amaanyi naye ate enkya waliwo akaseera kogenda okutuukako ng'olina okuba ng'okola bibyo tera nnyo okubagamba nammwe abavubuka bannaffe abali eyo nti obugagga tooki bwe tugikuba buli mu kulima emmwanyi buli mu kulima ensuku emmwanyi tozirima butula teekamuko ne ku birime ebirala ebinasooka okukuwa akasente nga zo nazo bwe zeeteekateeka okukuwa akasente n'olwekyo ne mbagamba nti tujjumbire okunywa kaawa ate era gwala programu ene Mwayiterimba funangayo akapapula ne kalaamu omanye nti BBS ku luno baleesaani baleese mwami Lutakome sentamu akonye ku biki ebikulu tetutwala variety emu mu nnimiro nga bwe tugenda okutunula olwaleero ebyo nawe bw'otuuka ku Nassalo Parade obeere ng'obimanyi bulungi nnyo tera nnyo n'okubajjukiza nti mukwano gwange osobola okubeera ne eka 3 eka 5 naye nga ebikolo by'emmwanyi ebirimu birina kuba mu yiika emu n'olaba nga mbutuufu oteekayo amaanyi mangi mu nnimiro yo ennimiro yo ng'ogiteekamu kingi naye ng'olaba tekivaayo kumbe quality n'omuwendo gw'emiti egirimu tebimatalinga ku kyolina kuba nakyo n'olwaleero tukomyewo ne mwami Lutakome sentamu omuweereza mukugu nno mu kirime kino eky'emmwanyi kubanga okuva we natandika nange okuguka emmwanyi be bamu ku beezize njigirako bammenta bange nnyo mu kirime kino eky'emmwanyi naye agenda kuba ayongera okutukubira tooki twaliko naye sabbiti ewedde n'abaako byatuliramu ng'enjogera bweri obudde ne butatusobozesa ne tugamba nti nedda katukomewo naye ne sabbiti eno ayongere okutukubira tooki mu mmwanyi zino empya gwe ali ayagala okuteekateeka okusima bagenda osimba ogwokubiri n'ogwokusatu muwulirize nnyo lwaki bw'ogenda ku Nassalo Parade tolina kusaba variety 2 oba 3 lwaki variety zonna weetaaga ozitwale buli variety erina mugaso ki obulwadde buno obulumbye clones enkadde n'empya buzirumba oba nedda njagala bonna tubyongere tubitangazeemuko olunaku lwaleero mwami Lutakome nyongera okwaniriza ku BBS programu Mwayiterimba abantu baffe basimba nnyo sabbiti ewedde nga bagamba nti oba oli awo twabawa obulungi obutali butono era ne basiima enteekateeka yonna bangi baali tebamanyi abantu baffe abasinga ngenda kulima emmwanyi bagambye ezezikola naye nga tabirinaako idea abamu n'abeereyo ng'ayagala okutandika kakati nnime bagambye zino enkadde zino ze zigumira omusana tamanyi nti zigumira omusana naye ate tezireeta nnyo magoba yields ntono omunagandi ffe tulabye bajjajjaffe bali kweza enkadde bwenjagala obwo tebufa naye bugenda kutwala ebbanga ddene okukuwa ssente ate ojja kubusaamu nnyo ate nga tebujja kubanga bukuwa gamba n'obulwadde okujja ne bubutta zonna nabwo bulumbibwa mpozi anti kugambye emmezesa eyo eyeezo eziva mu mpeke zonna zisobola okulwala mwami Lutakome wiiki ewedde wali okyatukubira tooki nti omulimi ono singa agenda ku Nassalo Parade okufuna ensigo jatuteekawo nnyo amakanda awo oba okugula ensigo zagenda okusimba making sure nti ebika byonna atwalako makulu ki agali mu ekyo kati bwe tutunuulira kyetuyita history y'abano abanoonyereza kubanga bo banoonyereza ne bagwafa ate abaweereza abalimisa tekinologi ne tutwalira eri abalimi bo batugamba nti baba banoonyereza babaako ekintu kye bayita parameta bye batunuulira ate ebintu bye batunuulira bingi naye buli mmwanyi gye bafuna kati nga bwe baafuna ebyo ebika 7 batunuulira ebintu bingi ng'ekisingira ddala obukulu ekyalimu kyekya okugumira oba obutalwalira ddala buno bayita coffee wilt disease si bulwadde bulala batunuulira naye n'obwo omulabi waffe abasinga bamanyi okunkuba esimu mukyala Lubwama kati coffee wilt disease njaba bakubira ettooki nti emmwanyi efunye coffee wilt disease eba efaanana bweti nga tunaba kweyongerayo nefunye trick bowala
naye babweti oluusi wabeerawo mix eri nefuna coffee disease ate ne twig borer kati coffee disease omuti gutandika okuwotoka gusooka ne guddugala waggulu ku lulimi ng'enziru kati bwe guddugala ku lulimi lwagwo ne ugenda nga guwotoka guba tegunnaba na kuwotoka amakoola gafuuka aga kyenvu wakati wa kiragala n'ekyenvu gagenda nga galabika bubi nga kibayita drooping ne gaba nga gatunudde wansi kati ne gagenda ng'ate ne gatandika okukola ki okuvaako nga gagwawo nga bw'olabawo osangawo amakoola aga kyenvu aga kiragala nakinaki kati ate etandikira ku ettabi limu oba enduli emu ku kikolo kati emu bwetandika okulwala nekalya ddala ate neddala nerirwala wekiggwawo era kati ekintu ekyo balina okukimanya nti bw'olaba ekiraga kyonna oba sayini tolinda newankubadde olabaku nti sayidi emu ey'omuti nti yekola ki yetandisa okusuula amakoola nokukola ki obulwadde buba buzze kati n'olwekyo tubawa amagezi tuwa ba stakeholders amagezi abaweereza abakama baffe abalonde n'abalimi bennyini okuba nti tolwisa omala okulaba obubonero obwo zibayita symptoms omuti gutemewo ogutemeeteme ate ogwokere awo wennyini totwalaka kutuika mu nkuuna kinaki tuyita cut chop and burn tema ate yokya ate awo wennyini in situ kyetuyita burning in situ bw'oba okyogedde mu Lungereza tolinda tolonzalonza okuleeta okuddugala eri ku mutwe abakoola okutunula wansi okutandika okunkumuka naye ng'ensigo zisigalako empeke zisigala zeekutte naye ngako akalwadde kaba kazze ate buli mulwadde oguba guliko guba gutambuza kubanga okutambula kw'obulwadde buno empewo ebutambuza naawe omuntu anogaano oba asalira naki otambuza ejambiya nayo ndwa naawe engalo zo nazo butambuza bulwadde buli dangerous naye bulwawo buteekinga butwala ekiseera kyeŋŋamba okugulaba nti bwazze naye bwolaba akabonero akangwe nnyo akasooka tolonzalonza n'okusingawo naye gino kwakalwadde kanaake Emmwanyi tekalwawo nnyo tekalwawo mwami Lutakome awo ndowooza bwe waava eng'ombe egamba nti omutwala kuvaala ate zonna si kyokka ekyo twala kuvaalayo ate zonna ensonga eri nti buli kika nagambye kyefaanana naye nga buli kika kirina ebirungi ebyenjawulo ebimu ku byo ekika ekimu kikula mangu nnyo okusinga ekirala naye nga byonna birina the bottom line oba kyetugamba tekirina okubaako nti kakigumira akalwadde ko kyekikulu naye ate buli kika kiwa ekikopo kyanjawulo naye nga ate kiwa balondamu ebisinga okuwa balina we bagamba nti okuva ku bulungi buno okutuuka bwe buti tukikkiriza naye nga ekisinga obukulu kyakugumira kali akalwadde kati n'olwekyo ebika omusanvu ebyo oba n'okutuuka ne ku 10 birina ebirungi bingi naye ng'ate ebyenjawulo ng'ekisingira ddala obukulu kyekyokuba nti okugumira akalwadde kati n'omutindo edekende naki byonna era bigenda byawukana naye nga ebirungi bye byasinga okulondobwamu kitegeeza lwo gy'osanga nga erina akawoowo kalungi naye nga tebala nnyo nga tibala kwenkana ndala naye nga baayita mu kasengejja nti ali wano nga tulina pasimaaka mu kilaasi abaana bwe basoma abasusse mu 5 abo bajja okuyita kati nakino ekiri iriyo pasimaaka babanoonyereza bo bagiina ku buli mwanya kati era batugamba ffe abanoonyereza nti
ebika bino birina okuzaalaganamu olw'ensonga mulina okuuma emmwanyi zammwe nga zirina attributes ezo. Sooka ombuulire birina okuzaalaganamu. Kugawa empumbu erina okuva ku kika ekimu nedda ku kirala bisobole okukuuma kiri ekirungi kye baanoonya ekyokugumira akalwadde kano ka coffee disease. Omusaayi guli babanoonyeza balina ensonga zaabwe zeezo lwaki birina okuzaalaganamu. kati otwalako ekika kimu kitwala ebuvuma sebo tekijja kuwa birungi byonoonya. Okay, tukyalina mwami Lutakome tugendagendako mukuumulamu tumale ate tukomewo. Okay, omulungi atulaba kulisa nnyo mukuumulamu okwo nekwebaza okuba nti ogenda mu maaso n'okola programu eno Emmwanyi Terimba. Bw'oba ogiraba ng'onywa akakopo kaakaawa kijja kutukola bulungi, kitegeeza nti n'abantu baffe mugenda muyiga okunywa kaawa. Nkugambye nti bw'oba osubiddwa programs ez'enjawulo ze tuzze tukuleetera ku programu eno Emmwanyi Terimba, genda ku YouTube channel BBS teekamu Emmwanyi Terimba, ojja kuba ofuna programs ez'enjawulo. Kijja kuyamba ki? Kijja kuwa okweteekateeka obulungi. Ojja kumanya biki by'olina okuteekateeka okutandika nabyo, ogenda kusimba mmwanyi eri etya, ojja kumanya n'amateeka g'olina okugoberera ng'ogenda okusimba emmwanyi nti kyabulabe nnyo gwe agenda okulima emmwanyi okugula emmwanyi zo ku nasal operator atali authorized by UCDA atagoberedde bino bye twogerako. Oba okifuna bulungi mukwano. Kale njaga tuyongere ne mwami Lutakome. Weebale nnyo kati njaga tulingizeeko eri bali abanoonyereza ku bigendererwa byabwe mu kugamba nti wanditutte ku bika byonna. Kati ekyokubiri ku kiri kye nagambye nti buli kimu kyefaanana. Buli kika kirina emigaso naye nga waliwo ekika kyo nga kireeta empumbu. Empumbu ndowooza pollen nga kyo kimanyiddwa naye nga kirina biri ebirungi naye nga kyo ki champion mu kuleeta empumbu. Mpozi empumbu eno yekolera empumbu pollen kwegamba mu kuwakisa. Kuwakisa ebika nga mu kubakisa ebika ebirala enjuki bwe ziba zazze omulimu gutambula ddala bulungi. Kale kyekyo bwe kiri. Kati n'olwekyo bw'ojja n'onona ekyo kyokka ate n'otutwala kiri ekirala ekikula amangu mu mwaka ogumu. Kuba oyinza okwesanga kino ekireeta empumbu ekiwakisa ate tekibala nnyo. Ate tekibala kyekimu. Ate n'otutuka mu kikopo yakyo si nnungi. Byanjawulo. Kati njagala mbabagurizeeko ku bantu abadde balowooza nti ate bwe njija n'enjija okwensigo n'engenda n'enzisimba zijja kufaanagana kino nemmezesa. Kati kintu ky'okumezesa kyo kyakoma. Ekyokumezesa ensigo. Mwabagenda mu bibira ne mukula obumwanyi ne mugenda mu busimba. Ate awo balala naye okumezesa zino ensigo eziri ku bika bino 10. N'akwata n'agenda n'ayiwa nasale. Kubanga eyo tetugiwa certificate. Nasale terina certificate eweereddwa kitongole kya byabwe. Bekanikira ne bagamba nti zibala. Zibala naye akikola we mu nnimiro ye nitajja kiguza bala era tajja kufuna certificate. Ate nasale terina certificate tulina amateeka era ndowooza akatabo tubulina waliwo National Coffee Act. Tunakoma tujja kudda n'akatabo ako tugaba taputire. Njja kuwako kopi ogende naye kuba njagala ojje ngo naawe oyimanyi nga tulina amateeka. Alex agenda okuyiwa kanasale kaake emmwanyi zaawuludde. Bw'oba oyagala obikola obikole ewuwo naye tujja biguza naye kati kikkirizibwa. Tekikkirizibwa olw'ensonga ezo nti okumezesa ensigo abaana tebayinza kufaanana maama waabwe 10 ku 10 ate nga ebigendererwa byali byakuba nti bamaama bano tukubisaamu bazaala naye nga bazaalaganyiimu abo 10 nga kyekyo. Kati naye nga ebirungi ebirimu mu kunoonyereza tugenda tubifuna naye kagamba bangi kuba tulaba bali ku mukutu. Lwaki tulina omukutu gwe bayita WhatsApp group ey'aba Emmwanyi mu Greater Masaka. Nabeerayo ko nga manager ne tutandika omukutu ogwa WhatsApp kuliko abantu nga 5. Ayini we najja wano
netandika ate omukutu era omulago gwa WhatsApp ogwayita ki mukwanira wala WhatsApp agita batya mu Luganda emikutu gimugatta abantu tulina ogwa coffee kawa stakeholder kati ebintu bino byenjogedde byonna baabifuna dda ababadde basaayo omwoyo kati n'olwekyo si bipya gye bali kati nabwanu baweereza message abantu 125 buli lunaku tuba twogera emirimu gye musinga okubaako kati genziko naye ate ne balimi nayo tubeerayo nga tuli abantu 10 wano mu bendo lino mwami Lutakomye mukubye kampeyini nene abalimi baffe abasinga obungi biki ebikyabaganya okuvaayo okututumuka ekisookera ddala abantu bangi balowooza nti ebintu gavumenti byebagamba tibabikiririzaamu gamba gavumenti birwawo tibabirawo nga tibabinaamu balwawo tubayita mu kuweereza tukibayita late adopters kubanga mu bantu webayita ba off-takers abajja okufuna ebyo betuweereza otandikira ku bantu webayita ba innovators gwe nga tonagenda nayo ye nga already alina kyakola awo nga bali sharp ba champion kati newabeerawo bebayita late adopters ye nga alwawo asooka kulaba nti muliraanwa yakoze yafunyeemu ki so nga alinda amala biseera so nga ekintu yandibadde akikwatirawo wabirawo abakwata amangu wabirawo abalwawo wabirawo olinga yagamba nti nemulireeta ki siri kikola mbirabye emyaka mingi kubanga ne Colonel Coffee waliwo omuntu omu eyo mu TV zammwe eyaŋŋamba nti anze sijja kubisimba kulima mwanyi agenda okujjukira ate okusimba ate bwatunulira abafunyeemu bantu bagagga ng'ate kirireeti ajjukira alina n'ensonyi agamba nti Lutakomye yali antawaanya butawaanya naye ate kale abantu tusaba programu ngezze oba entegeka ogikwasizeewo beere ale adopta leeta kyebaleeta naye kikolerewo oyinza okubeera leeta adopta ng'osooka kulaba bakola batya waki ekiriwo n'okola bagamba better very late than never. Abaami abali eyo n'abavubuka bawa magezi ki kuba kati mu nsi mugirabyeko kati nanduwaddama era mpa amagezi nti Emmwanyi kyekikulu mu bizinesi zonna ez'omuntu owa bulijjo ali ayina waalima zirime naye ng'ogoberera amagezi agaweebwa abalimisa ate n'ogoberera n'amateeka the National Coffee Act ate zikwate bulungi kubanga omutindo gye gukoma okubeera waggulu n'ebbeeyi ate kyekimera ekirina kyekita marketing structure kugamba nze siraba butale buli awo nti kati waliwo n'ekitongole nga kikola katugambe doodo oba kiki n'ekimwanyi kyo kirina ne kooko naye kati tumulina kokoa amateeka weegali n'engeri y'okugobereramu ebintu eri documented biwandiike nassale ezo nazirina tusomesa Emmwanyi so nga tenze sirabayo nassale mpozi ez'ebimuli naye nazo teziriiko regulation zibayita okulambika kale ate tugamba nti Emmwanyi tandika nekyolina ogende ng'ogaziya naye newoba oli mugagga ng'olina sente nyingi nnyo tojja kukikola lumu tulina ensonga oyinza nti nze nsobola okugula Emmwanyi mutwalo kukujja zisimba omutwalo naye kati singa enkuba tejja kapasito yogenda nga buli kimu oyina okuba n'esente ezifukirira naye ssebo nga embeera tejja kukkiriza onooba okyafukirira ate enkuba neetonya agamaanyi goonoonese nakinaki naye tugamba gradual genda mu step wise simba eka 5 ziguke oddemu simba endala simba target yo ya eka 2 tandika ne eka 5 season eddirira oteekera 5 kati ziri omutwalo ate ogusimba omwaka ogujja ogenda ng'ogaziya mpola naye
the beauty ekirungi ekiri ku mwanyi tikasazimala okubeera nga ziri established obanga zimaze okumera bulungi ng'ogoberedde amagezi zo amaanyi ag'okulabirira gakendeera. Waliwo abamulaga nsobola okutandika ne 5 ku 10. Oyinza okuba omuntu w'amagezi okutandika ne 5 ku 10 ng'asimbamu. Yes, kubanga omulimi w'emmwanyi bwe tuba tukola kye bayita definition oba okulambika nti omulimi w'emmwanyi atandika omuti ogwo oyo tulirecognize nti oli mulimi wa mmwanyi omuti okuva ku gumu okutuuka ku bukadde n'obukadde. Kale no tojja kutya nti bajja kuyita omulimi wa wansi naye tandika. Mwami Lutakome, abantu abamu tebannaba kumanya ndoza tunabamu tocho tunaba tukomyewo era nti emiti gino nagyo gisobola okuviirako kalumanywera mu mmwanyi zino. Emiti yes waliwo emiti egitagumira kawuka kebayita saayogedde bizibu bya ngamba emiti gino mulimu emituba mingi dire kuba bwe giyitirira obungi gyagalibwa ekyo ekituluze kibeeramu nnyo kabisi. Kati yetaaga twetagayo lesoni emu iyo nga tujja kijiwa endwadde n'ebiwuka kati akakawuka kaluma obutabi tujja kukannyonnyola tunaba tukomyewo ennyama sibula abatulaba Mwami Lutakome abavubuko bawe akalowoozi. Nsanyusa nnyo okuba nammwe era mbaagaliza omwaka guno okuba omulungi. Tandika nekyosobola naye walisimbye emmwanyi. Bagambe nti kati omwami okuyita omusajja omujjuvu mu maka olina okubaayo neeyikayo emmwanyi emu ne kkoota ya muwogo. Kati ate waliwo ekintu kye bayita jenda. Omwami tajja kuba nti zimulwanyi za mwami wabula omwami n'omukyala n'abaana. Abaana waliwo amateeka olusi okukwatagana ne labor child labor tojja kuteeka mwana atanaweza waliwo emirimu egimu egitasoboka baana kati ng'okwetikka liita 20 ng'omwana wa myaka 5 ate awo amateeka gaba tegakola tegatukkiriza. Kati kati emmwanyi ebeere ya famire abakyala waliwo abamu abazinoganga ne bazitunda nga abaami tebategedde nedda ebintu ng'ebyo birina okuvaawo bwange emmwanyi ya famire. Ate n'omwami naye bw'agenda nga yazitunda ate n'amala okwekolera ebibye n'akomawo nga biri ku mutwe. Kale kati okay mukwano gwange atulaba kwebaza okubaga otambule naffe okubeera yotandikidde okutuuka wano. Mwami Lutakome atuwadde obudde obutumaze ndowooza tunyonnyodde bimu. Mwe abaana baba mutubuuza mu comment section tujja kumuzza naga tubaletera abakugu ab'enjawulo mu kirime kino eky'emmwanyi. Tubaletedde abantu bangi, tujja baletera n'abalimisa abalala, tujja baletera abakugu ate mu kukola amadagala oba abakugu mu kunoonyereza ku madagala ge muyinza okweyambisa okubanga ate muziiza obuuko obwo n'ebintu ebirala bingi. So n'olwekyo olina okwekuumira ku BBS naddala nnyo nnyini programu eno Emmwanyi Terimba obeere ng'ofuna updates. Nenkujjukiza nti bw'oba osubiddwa programs ez'enjawulo genda ku YouTube channel BBS Terefayina teekamu programu Emmwanyi Terimba obe ng'ofuna shows zonna kikuyambeko okweteekateeka. Nze Wahida Nampima Lubwama sigenda kusukako wano kwagezza kawungeeza kalungi. Hayi Katonda kuuma kabaka waffe.